soko lineko muje wenachi banaye muje wesimu yekera muje wenachi bananga tono mwagade mamo inayo mutawa bwembanga temulina mbuba tujengeyo gwate munange efilimu yeja tugenda ko yeno tujitandike efilimu mukirize etandike antuli ku live show kati office etudde office etule mukiriza okiriza office etule kadi selector jacket alomanya yafe bibanga bya mandu munzikiza muli munzikiza yetu kikubira office etudde kakati sempija Isaac akusikulini yenanyini filimu asooka twagala tulaba obulamu bw'ekizikiza Life of Darkness ekyatandika butandisi filimu eno kino kye kitundu kyayo ekyokubiri naye ekitundu ekyasooka Mande ajja kibatuusaako kati twakomekereza ekitundu ekisooka ekya filimu eno Mande yangambye agenda kibaleetera muze eno yalina ekizibu mu maka yali muwala we yalinga adduka ng'aleeta emirambo eka yali adduka kati muzeeyi ye yali ku kizibu omwana yalinako kino kye bayita ekitaki basi kati muzeeyi kyobola bagamba okuzaala kujagaana naye oyinza ojjageera mwana nandeetera ekizibu simalina kyokkola omwana yamugaye ngenze kuleeta nva yaleese eddambo kati muzeeyi yafaafagana nalyo andizike sirina kyokkola kyekino ekitundu ekyokubiri ekya filimu ekisooka Mande agenda kibatuusaako eno gye bayita obulamu bw'ekizikiza egenda maaso simanyi waliwo ndaba tewabanga waliwo ndaba ye muzeeyi Yasin Lubowa original name nzika nsoke oba gwe obeddira nkanamo oba oli waaki nze nkuziise wano ate togaana ekijja tugenda maaso nze bwonzanyirako nja kuleetera ensove zikubojje ensove naki filimu egenda maaso yagambye tuli Kisugu gwe office gyatudde yerugala naye ng'ebinnauganda babiwagira muli bakabi era babyetaaga Kampala tubirina mu bungi nnyo bamuziise kati ogenda okudda eno ye muwala eyali alabise ndi okuba ndi aleeta ki eddambo jangu nebanaye kati nyinza njogenda ekiro nendeeteddamu nga zimanyi mazima ye mwali yali alese eddambo ono tulengedde kitaawo ali eri aziziika kati kumbe kuliko omulokole tugende tusabe ekyo ekikuleesa banno kiddeyo egenda maaso kino kina Uganda eno yeyo ekisugu mwatu tugitandise butandise era ng'egenda maaso nze kati simanyi namanyi gyenna gundi gw'omulambo nga guzitowa abantu omala yagwetibye bwomu tugenda maaso ate nga ab'ekabuwunga mujjayo zisange wa mwana mulenzi oyo kagwa videos kamuwunga ziri wakagwa tugenda maaso ate ng'ekyatandika butandisi leero tuli Kisuku tewali andabye waliwo andabye wano tewali andabye ye muzeeyi Yasin Lubowa original names MK Movie Center ojja kuleka kandi filimu zonsanga Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 abasuubuzi we mulaga kaakati ekizibu ekyazze waka tugenda maaso mu kaseera kano omwana oli bw'amala okwetikka eddambo nadduka mu bamulirwana gye yasibira kati mulirwana amukomyawo naye nga kyoterabira mulirwana yali tekolagana nannyini maka mu ggano kati jajja bantu nga balabye n'ekizibu omwana yatugambye yeetisse maama nga mulabye n'ebizibu mulirwana bane nga mulabye n'embeera kizibu omwana tavuba mu nnyanja avuba mu semitale mulimbo gy'avuba kati yazze n'omunyama omwana mbadde ndi eri bakira ndi mu binyeebwa mbadde bakira ndi mu kugira gundi ngenda okwetegereza omwana ngamba aleese nengamba akwasizza mpuuta ki ngende ndabe ku mpuuta aŋambye empuuta ngenza okwetegereza gyantwala okugira mbadde manya atema mpuuta kumbe ebadde eddambo bananga omwana engeri gy'aleese omulambo era kitaawo abadde ava gutereka wuno tagutya
gundi omulambo gutika tebana tebakwataga mukama wange muganda wange omanye ekiguddewo kyekiba kigudde ne wange munange nnumiddwa nnyo kizibwe ekizeewo naye omwana bwazze gwe tetwayawukana kyagamba tetulina kuddamu kwatagana omaze okomewo newange mundeetedde ekizibu omwana wange mwamukolimira tandise kwetika mirambo ate okomawo kati oze kusunga oba yagala kumanya wengutadde ogujjayo bannange njogeddeko bwogezi nga nze ntwogere ng'abantuwa gundi gwe olabika olina kyonjagaza taata tugende ono muntu mukulu tulina okuba ntwogerezeganya kuba muntu munange tulina okulaba ekizibu ekigudde we tubenga tumenya engeri gyebigonjoolwa taata tugende mulokole omusajja yali yatereka baketi y'empitambi yamuyira baketi omusajja yali nange gwe yamuyira nzikulu namwogera n'ekirala abadde n'obubaketi bubiri bujjo takyakyama bweru akyama munju mu bubaketi bwe gubangako omukojowo naye empitambi gwe awo ne bwekuba pafyumu toddamu kuwunya kawowo ka muntu toddamu kuwunya kawowo kannaalongoziwa tugenda maaso bamuyira empitambi yennyini ate nga yanzikulu ozanya n'okuzanya oddangayo kumanyira nakugoba ewange towulira gwe mpitaako naawe gwe weetika emirambo gondeetera ebizibu gw'oli awo kumanyira manyira oddangayo eri nze mbadde ngenze ng'ogenze bagamba ng'ova ku neti kunzinzikisa mulambo nga tonyambe nako pulira n'empitambi ewunya kumbe yagiyiridde mulirwana era gimuyiriridde musajja laba kyankoze mwana wange taata yenna awulira lwakuba esaati ajagala naye awulira anyikidde ozanya tarajjamu esaati omusajja kyankoze okunfuula omusiru owulira bwenkyuma takyawunya kawowo akyuma kakyume olaba nono akimukoze ali eno ayagala kufuna wizodaawo mala okugera omwana yasooka newunya kitaawe kiri ekimusunda kimusundira kumukumu yangu atomponyereza gundi eyo fuba okulaba nga obaako engeri gyolongoosaawo taata bulijjo yali akyama empitambi eno oba yatunulanga ati ate ebbanga kati teeberezamu empitambi ku kawowo akagivaamu tekaba kabwenkanya kyokka bw'okugitereka kati empitambi ate nebanga egaze kintu kirala nnyo kale muzeeyo nekintu kyeyakola tekyali kya buntu era omwana kyamukabiza ddala amaziga kubanga taata kyakoze ate okulabika nti agenze maaso n'okulayika ndyejjako mulirwana ekintu ekyo tekibadde kya buntu efirimu egenda maaso ate nga twagala tumenye ludda bajja biggwera so nga bulijjo eminza okwereza teebereza okuyola empitambi gy'otakyamye egenda maaso kale Eliyo omukisa okubanga ng'omusajja asiye taata wange. Maama, omwana nga atandika kwebuuza bibuuzo tamanya oba omusajja ono si yamuzaala. Nze empisa yeesamu. Taata mu butuufu maama ansobeddwa taata alabika si yanzaala. Lwaki akola ebikolwa ebibi bwe bityo? Nange yali ayinayo baana. Kirabika munnange baba nnonda bulonzi maama yogera. Naye taata lwaki yeeyisa bw'atyo kwini mwana gwe tuli mulonde? Taata waakwagala nnyo era singa takwagala nnyo yandibadde yagoba dda mirembe. Omwana yali yaleeta ekizibu kaka tuddako ku mbuga. Tusula bulusa. Ate kye kiwasizo. Kati taata nga tajje wagundi. Wadde wazemu. Ng'agenda waje. Ate wakiri bwandiseemu. Naye omwana tansinna okusera. Namunnange nsobeddwa. Nabadde manya ebintu bino byakola naye kati kirabika ebintu tebikyakola. Kafaafu oba mwannimba bulimbi simanyi. Mwaguteekawo. Wasiwe kitanda musa. Omwana wuyo atandise kwetika kintu. Mpozi waliwo yagujjayo. Kubanga bitu bwe tuba twabikola nga ekintu nabagamba muyino genda maaso mukole nga bwe mbagambye ekintu mwakikola mutya.
tekisoboka kuba nti ayinza okusesa kubanga bwe nafu baali bamuggyako ekinaka n'ekyo ekisera tingana muwala wange ne muwala wa Mbidde omanyi musawo abantu abo beefuula okuba abalokole naye nga balimu kati ye kyatakkiriza ateekeddwa okuba ni mulirwanaawe yavaako ebizu byonna kubanga abantu abasinga okwefuula abalokole be bavaako kanaaluzaala asooka kubanga ebintu bino nabyogera n'endowooza ni Kafaafa otegedde nga ne Jamaada awulira owulidde naye kati mbadde ndowooza kati tukole tutya yemooleta ekigali tuyite bajjajja bennyini kati kyoba okola jjayo ekiweebwayo tulabe bajjajja baba nabako kye bayinza okukola awo sula bubi egenda maaso bamugamba bagenda kuddamu bakikwate naye nga baali bakimuggyako dda naye eddagala ne bamuwa lirabika eddagala baalikola bubi kuba bamugamba balina lisa wansi w'ekitanda bamuwa omulambo gw'emmese naye omulambo gw'emmese gwaggyibwayo jjajja bennyini simanyidde balengerewa efirimu egenda maaso katuleete bajjajja bagire oba si kyekyo tulabe ekiddako atofaayo ffenna weetuli Kafaafa ne Jamaada kazi omugambye ekigali yaye ekigali teekawo saayo amakula ekigali kijja kugalika ekigali kijja kugalika ye muzeeyo ono efirimu egenda maaso mutakanga saayo tugambye ekina-Uganda bwe kiggweera tuba tuzzaako endiyo kiba super dancer ate nga abasuubuzi kwemuke bwe mugenda bwe mujozisanga ne emizi video egenda maaso emisambwa n'atandika kayima muzukulu wamawuna akomyewo ng'alajana muzze mumutaase bagiyita emisambwa gyonna mpita kanoonya alinoonya ekiri ebuziizi olinoonya ekyewanisa ekyegalisa ekibanikiddwa ekibanudde kyonna tetwagala muzannyo tugenda maaso gwe jjajja ayingiddewo jjajja tuzanyisa okulaba jjajja webale kujja lengera jjajja atule mu lubengo lwa nfudu emisambwa emizibu nnyo owange Jamaada ng'otudde mu kubo wempitira bakira sembere eno mpitewo tuli kisukuno ki efirimu yino eno gye twoleetedde ab'ekisuku jjajja n'ayitawo Jamaada abadde atudde bubi kati bamugambye atereere jjajja n'ayitawo jjajja alamulirawa waliwo entuumo y'ebbombo jjajja gy'alamulira jjajja tayagala mulaba alaba kifanisa okulaba jjajja jjajja ne bamuyita ulira jjajja kale jjajja ayogerereeyo jjajja muzukulu wo bagenda maaso n'okwanya ensonga muzukulu munange jjajja omuzukulu akomyewo jjajja omuzukulu munange omwana twamukwatako ekintu naye bagambe tekyagenda luli yali asiiyasiira kati omwana alabika yeetikka n'ennyama agoba omwana agoba jjajja mbu yagusiba era n'aguteeka mu kitanda munda eddagala bali byamuwa lyakusiba mulambo gugende mu kitanda naye waliwo yagubbayo wangi jjajja tebakugamba omulambo ogusse wansi wa kitanda omulambo naguseyo jjajja bagamagamba omulambo aguse omulambo yagusaayo wangi jjajja tugenda kuddamu tusibe omulambo kati bamugamba omulambo ogwo gwaggiddwayo yensonga lwaki we gwaggiddwayo gwewayokeddwa mbu era mu kwokebwa ne gujja guleka ne gusumulula ekizibu kyatukidde ku mwana kyovola atandise okwetikka mu mayiti omulambo gwemugenda okusiba ku mulundi guno jjajja tugenda kusamba kati bagamba ku mulundi guno omulambo bagenda gusibiramu akabika omulalu ak'omuwala akatuula awazibu wennyini ku kalemanjovu naki si kuddamu kuzanyira ku ttooku gundi teri kuddamu kuzanyira ku mulambo kati olw'ensonga eyo omuwala yaba afuuse eki egenda maaso omuwala yaba afuuse omusingo omulambo bagenda gusibirako akawala ak'omunda gugeza ne guddamu ne gubabulako n'omuwala ajja kubulira ddala egenda maaso jjajja naye Mbidde ono kati kumbe noni yatateredde kuba mulirwanaabwe tebakwataganirako ddala
era alaba mulirwana we ateekeddwa okuba niyavaako obuzibu bwonna bwonna kati n'okubonaabona kwe gwe yayiiridde empitambi. Lwaki bwe njogera ku bibonerezo ebyokuwambidde temugira? Mbidde ono asaana kubonerezebwa jjajja nti Mbidde talina buzibu. Nze nno ŋŋenda kaakati ne bamulaga lwaki yeesiba ku Mbidde ate nga Mbidde si gwe alina okuleka ndi yeesibako. Ogenda okwetegereza ekintu ekiruma muwala w'ono waliwo eyakyambulula ku mukazi abantu basinga okwesiga bamulirwana be bayita mikwano gye. Oli yalina ebidandi bye tebimukkiriza kuzaala kale babimwambululirira wakati mu luguudo olugenda emugga. Muwala w'oli gye yabibuukira. Kyova olaba abantu abasinga bagamba famire y'abantu abo mulimu ekizibu naye ekizibu ekyo abantu abamu babiwanankuza mu makubo gye bayitira. Kale nno gwe omutambuze olina kwewala otya ebizibu swala. Nagambye ofiisi yatudde kisuku gwe egenda maaso. Omanyi abantu balowooza okuba nti be mikwano gye be bayeyambula kaakati era be bantu be bamu be bakwata omulambo gwali gwa mmese baali baguzinga mu lubuga oluddugavu mwe baali bakolera eddagala liri erikwata omuwala omuggyako ekizibu. Kati omusajja agenda n'ayokya omulambo yagubbayo mukwano gwe yennyini ng'ayagala muguwala wabeere nga tateredde. Kati gwe weetegereze nnyo firimu. Emikwano si mibi naye saba nnyo Katonda akuwa ekirungi ekibalimu kuba woonoomanya ekibi ekiri mu mukwano gwo ate oyinza okwegoga akataago. Naye oba ebyo omwana tubireke. Bano ono kubanga nze ndaabulibwe tugeza. Muwala wa neiba yali tazaala. Okutegeeza mutubireke. Wana abakazi bandi tebazadde. Bane mukwano manda abakazi batebazadde ogire oguma. Manyira manda yali mukambwe nnyo ekyobutazaala kimunyiiza. Kati oli yali tazaala ng'aliko ekizibu kadde ekizibu baali bakimwambuddeko. Naye baali bamanyi ndi bagenda kuzaala. Naye ekyasinga oleeta obuzibu kwe kuba nti ekizibu baali bakisibye ng'ate mulirwana akisibidde mu kitanda kye. Kitegeeza naye abeera musibe. Kaakati gwe omusambwa gwamulaga ttooki ne gumugamba toddamu kugamba mbu simanyi omulokole ye mulabewo namba emu. Nze nkulaze munviire ngende neewumulire munviire mmwe munviire. Musajja mukulu ndoze ebintu ebyo byonna ebyo ne babimwanjulira bulungi. Kyova olaba nga tonnagamba mulirwana wa kuloga sooka olindeko osooka omanya ekituufu nga tonnayogera nakonjera muntu bigambo. Ngoleeta emmese ye jjajja tuddemu tusibe omulambo ye jjajja oguzeewo mu kitanda munda kale jjajja kali nga wambuulira ekyokola ekituufu. Efirimu egenda maaso twagala tumanye ludda wajje biggwera. Kati ogenda okudda eno Kizito ayagala labe nga abaako kyakola. Enku zino tezifunika ye Kizito ali mu kutereeza nsi gundi enku egenda maaso. Ono agenda maaso aba akyatemaatema. Muzeeyi yakiguddeko. Kakati Mbidde ng'ajja. Mbidde ajja atambula ennaku zino yava ku bantu. Olaba engeri Katonda gy'akka mu bantu. Namunange mbadde ningamba kazi genda bikendi ndaba ku muganda wange mu Yesu. Naye ng'ate alina ebizibu so nga Kizito agamba mu Yesu mwe tulina okutambulira. Kati soke tugende ewaka tulabe. Kikwatagana ku buweereza mbeera siina wenkola. Omanye emirimu gya Mukama kintu kikulu nnyo era bw'oli wabazze tolina kuleka ndi omulemesa. Todekayo embazi munnange tolekayo embazi. Baabano baluganda ba bulaza mu Yesu. Oli alina ekizibu kye
agambe kagenda alabe bulaza mu Yesu amunnyonnyolemu ennaku zino ebintu si byangu kati aze wa Kizito nga nkubuulira ki munnange tugende nkubuulire ng'abatuuka munange amukyazize waka egenda maaso gembaka ga Kizito era nga Kizito yali musajja munaddiini nnyo yali musajja ategeera eddiini nga bw'okiwulira tugere tutuulireko wali tutuulireko wali ono okubale bamuyira empitambi yeyongera kwenyweza ku kugulu kwa Yesu egenda maaso nyonyo namunange muli mutya namunange mujebale namunange omutima gubadde gunzitoye nga mpulira gulinga ogutuddeko essiga nga guntujjira kumukumu baaba neŋŋamba omanye ekintu ekikuluma ewuwo obwomu ng'atolina baganda bo mu Yesu neŋŋamba lwaki sijja neŋŋamba nenkubuulira kati so okumbula ekiki ekizibu kikuluma n'owulira nga tokyalina nagoogera mutakona alinga omubikire namuliraano wange kaliisubula mumanyi simanyi wani yamulimbalimba n'agamba muna ekintu ekisobola okuleka nkindeetera obuzibu ye neiba kali esubula oli ajja mugamba nti nze mbidde muloga n'agamba nti okimanyi nti omusajja oyo akimanyi bulungi nti bamugamba nze muloga oba musawo kyamuloga amulimba bannange kyovulaba abantu ba Mukama balina ekizibu mu nsi ya Mungu eno lwaki omuntu asooka kwebuuzaako n'amanya ekituufu nze si muloga kati mulirwana wange omuntu gwe nandibadde nzirukirako ne mugamba wano wannuma ate ne muloga mabegaawo nali mbadde ndi ku nnimi oli muzeyi muzibu nnyo era bamukazaako lyakacwano mukambwe ng'atuukanga nga nti taata gy'oyo afa agenda maaso annyonnyola ebizu byonna byonna gye bivudde muwala we yajjanga akaaba ng'amugamba ni muwala wa kacwano kiri bubi kyeta okuleka nti ayambibwa engeri bo gye balina amannya era abakkiriza mu Yesu musajja atu ng'asitukirawo agenda ayambe amuyaganye mbu ye bamuganga omwana bamusabira naye nga tebajja mumusabira omwana mbu mugange alina emisale gye tayitwa muddogo omanyi mulimu amayembe nga baba basala mu kifo baliyita mu nkwawa nga tolibuulira ebyo ambia ate yesibye embugo sebo byera omuweereza wa setaani bwalina kiki byonna mutaka nga abyogera munywanyi we neiba kacwano yamugirayo Jambiya namuga ngenda kujjako omutwe atoka kasa nti ndi mutaamu nja kussaamu n'obutungulu oba oliiriddwa omutima gwantujja neŋŋamba naye abaweereza tetusobola kuleka ntukuba bwe tutyo kirungi kikolwa kya Bwakatonda n'agamba alina ogenda maaso asabe nga muwala wajja dduka emisinde ku makyani era omulundi omulala naye taata Yereni munnange taata alina omulambo ate akujewo musuulidde koye nti omulambo agamba gwange ate neŋŋamba wulira emboozi kyobola abagamba abinyumya abikyusa nina okutuuka ku ono omusajja wa Yesu naye statement eguddemu olubege okimanyi nti anyumiza munne Kizito ng'omwana we yajja akaaba ng'agamba kyatawe mbu alina omulambo mbaye taata we amuwaayiriza mbu omulambo gugwe jjukira kiro ekino kiba kimaze okuwalampa oba tokyamanya oba weetisse eki na buzito ki kyonjagaza engamba muliraanwa bwe yagenda yalabe musajja munne bizibu ki ebimuguddeko bagambye alina omulambo omusajja wonfuna bubi omusajja nga nti ekinakutuuka kujja kukiraba omusajja nga tayingira mu nnyumba bwe yayingira mu nju yadde neki leka ntya nokyatula yajja muna musajja ayingidde enju oba nkireke musajja ng'ayingira mu nju ng'akola ki azze n'akalogo omusajja ng'ajja naha omusajja ng'ajja ne bucket ey'empitambi ng'eriko omutwe wangi nze nali manyi oba nankani busa bwagundi mbuzi bagenda kumubigimusa naye yamala kusitula bucket maama mpulira buli wenkyogera emmeme yeggunda ensindukirira nsiyibwa omutima gwolaba wentudda sirina gabundu omusajja yankola ekizibu yakola ki yayiwa mu lusuku awo
kumbe emboozi baginyumya naye nga baginyumiza omusajja akalobosi. owulirize buwuliriza ng'ebigambo byensaba oba wulira fumiti Katonda agamba oli bwakkuba oluyi kyusa ettama esayidi endala aleeta akabazzi akube. Ebintu bya Katonda bisaana mugumiikiriza. wa muggulu Sikiwa nti omuniga w'ekisuku oyinza omutwalako empuuta ze bbiri n'agamba kale n'engege ziizo twala. Ekyo kiba kizibu nnyo. otulokole mu bibi kubanga obwakaba Bano bo kye baakolanga bagamba nti ate akuyiridde empitambi musabire Saala abeere bulungi nga basaba. eso mulimu ebintu byetuyisaako amaaso abasinga nga bagisoma naye nga tebabiteeka mu Olabye eddiini liwo omuntu akoze obubi gwe oyongera kuseka kusanyuka. Katonda omusabira busabizi Mungu amuwe omukisa ategeere nga ggwe kyekyokka. ti Yesu Kristo Tunulira mukomerera ku musaalaba baakozesa emisumaali ne bamukomerera yawunzika agambye nti kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. owulira jjajja olugero omuntu gwe baakomerera emisumaali oba baamukomeredde emisumaali naye ate ggwe empitambi gye baakuye kungulu wanaabye tewatukudde. abali Olaba oli yagumira emisumaali naye ate ggwe empitambi n'otagumira mpitambi. Ekyo okireka n'ogenda mu maaso n'onaaba empitambi n'obanga oteredde mu mmeeme n'ogita. Wulira firimu sonyiwa mwami kali Yesu kati oyo kale muleke olwo nabimugamba nga musanyufu na nyaasi mayiringa simanyi oba lwakuba gwe bataagiyiridde naye nga setumanyi oba asanyuka lwa ssanyu lya Yesu liri munda oba atunulira ekingazamba kino. ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo Ne bajja baatula ekisa kya Mukama Yesu Kristo omulungi oyo ekikusonyiya n'akuyiridde kazambi empitambi naffe tulisonyiwa abo abatuyira omukojo wo osobe ogenda mu maaso munnange saasira ng'obireka Mukama wa mbirese ng'obireka mbirese ng'obyesonyiwa yesenye ziggulwe egenda mu maaso bw'osonyiwa emikisa gibaawo. Amiina amiina ennene egenda mu maaso egenda mu maaso. Kaakati ekigimusa entebe eno nali ŋŋaanye nali yaddayo akola ebibye musajja wattu yasalawo abe ng'asonyiwa. Efirimu egenda mu maaso yakitegeera. Omanyi bagamba kola obubi mu buyise bulungi akuyisa obi omuyise bulungi. Egenda mu maaso neekolera ebyange sirina gayomba n'abantu. Dagambe tuli ku mwalo gwe tuli eno ku mwalo ogw'ekisuku gye tuli. Egenda maaso mutaka anoonya ebigimusa. Omanyi buli wotusemberera ennyo Yesu ebyensi obivaako muli mutya kati kumbe mulirwana mande bannange musajja gw'oli muzibu ale mande ekintu weyajajanjawaza kijanjawaza omusajja yanjiira wa obambi kino bakibuulira mande n'awulira nga n'obujiji bumuyiseemu n'akuyiira yanjiira we yakuyiira n'omukola ki ne musonyiwa wangi olimu amagezi naye musajja gwe ne bakuyiira n'ovulubana n'oteŋŋaina n'oyiwa wena kugambe yanyambaza mulya Yesu ne musonyiwa mamaayo mu Yesu bagambye bayinza omuyiira n'agira naye bannange gwe Yesu we mumanya Yesu mwongera kusiruwala kati oli awo wava mu kuwutaala n'oguba bugubi ya rabbi. Ono yamugamba bakuyiira n'alaba nga gwe bakayiira kati. Yesu atugamba tugire naawe kennyini olina okwambala omutima gwa Yesu tonna gwambala oyambadde omutima gwa Sataani kyova olabe omutima gwo gulujjuddeko naye nga nze era omusajja ategera Yesu kati oyo mwagaliza mirembe kyogamba ne bakuba akabazzi ku mpumi ng'okyusa enkoona ng'aggunda
Yesu ababeere mwoyo. Oyo Yesu wa mwoyo abayire empitambi ngowooza Yesu ababeeremu. Muyinza nongira empitambi afadhali nkuleetereyo ensove kuba yeebeeyokya. Ozanya n'okuzanya. Abamukubira ku musalaba. Olaba abali Yesu baamukuba ennyondo ne bamuba emisumaali n'agamba Mukama kitange saasira abantu abo tebamanyi kye baliko. Naye ate nze gwe baeriyiridde empitambi etabalagala. Oli muntu? Oli mugumu? Nze tonjiira mpitambi olaba? Mbeerenga omwana omuto nze namusonyiye anjiridde kazambi. Sigenda kulokola. Ono tayinza kusonyiwa ekyo kye kimuganya obulokole kuba buli alokoka yaasiriwala bw'akitwala. Yagambe tajja kulokoka. Nze ebintu by'okusonyiwa sibyagalira ddala kati nze ayagala obutasonyiwa kambe ne sitaani wange. Era mutaka nga yeyongere mande muzibu nnyo. Tugenda maaso. Tulaba kitundu kya kubiri nagambye ekisooka mande ajja kibatuusaako mwemuke muzisanga abasuubuzi tubaagala nnyo nnyo nnyo. Mwemuke we tuli Majestic Plaza level ey'okutaano edduuka liri namba 8. Gwendeka siddamu nakwogera bayiire. Negendedde nze kanzire n'emitondo nesirikire. Saagala. Bantu bakulu kwesiriwaza bakuyira mpitambi weewaana bakuyira sire. Yegendedde emitondo talina gafa. Wabula Mukama Katonda amusaasire. Amusaasire. Egenda mu maaso. Jajja bano babadde buzi. Bazukulu. Tusanyusa okubalaba. Naye tukola nga bwe tugimanyi. Kigali bajjajja beeta kaakati. Ogenda okudda eno. Ntaddewo 10 lino likumeekume. Naffe tuteereddewo tuleme kwerabirwa. Kale ki ekyetaagisa ogenda okwetege kati kakati omanyi muzeeyi kye yakola obuyimba. Muzeeyi yagenda ewa Jamaada tebaamukolera bulungi kubanga Jamaada yali ajjako ebigundi biri ebitege byali biri ku mwana ebimuleetera okusera. Egenda maaso kati ayagala bugagga alina gy'alumbye baamugambye buli eno. Egenda maaso saagala engoma netandiko kabalengera wano obugagga babugaba kati muzeeyi gye yalaga mu bugagga. Egenda maaso bana bemi Omaze nojja Jajja. egenda maaso. Enfirimu egenda maaso. Nenze mwana bajjajja kye bantamako beemiisa bokka. Laba empe ogiraba ejamuliita 10 namba endekuye. omaze n'otuuka. Kale akatamu kago ko mukalabye enkalesa ebeera mu kava eyiye. Kale mbalaba kale weewaawo Musajja akuli bubi. Andi bubi jajja. kati wulira firimu. Musajja ono bamukola ki? Olaba abalogo batabula abantu. Simanyi musajja kyanjagaza. Kati ye omuntu kyobulaba omuntu agenze ku ndagu aba ayagala nnyo okuwulira ekyo kyawulira mu mutima gwe. Kati ono ye yakyatula omusajja ng'akuli bubi. Bannange omusajja ng'akuli bulala wamukola ki? Tumugyewo. Omusajja oyo afe. Olengera obukyayi gye buva. Efirimu olaba obulamu bw'ekizikiza bannange mulwane mukiveemu. Ekizikiza ekyo kizibu. Ekizikiza bubeera butamanyirako ddala. Efirimu egenda mu maaso. Goberera. Jajja gisobola. Tukuwe ejjembe zadde enganze oba tukuwe kifaalo. Kati ayagala bugagga. Tukuwe ejjembe zadde oba kifaalo. Mumpe zadde. Ye jajja. Awo
Katabanyiko kano kabaka kaffe. Jajja. Ulira. Ako nako kaana kange. Kabaka alina okukola nga saddaaka bajjajja beetaaga okunywa omusaayi. Nedda sikikkiriza. Oba otuwe kawalako kano akaseze. Ulira firimu. Kaako kensigaza kokka. Kakati atoluka twali nedda. Bwe bati abazadde batandika gawana empe. Leero ng'alina ebyana nga 8 biri awo bimulira akawunga. Agamutwaleko 3. Ne wajjajja omulala. Munnange ono atuwa saddaaka. Lwebale ono omutuwa lwebale. Firimu egenda maaso w'ofiisi yatudde Kisuku. Ye jajja. Kisuku gye tuli gwe. Kati ayagala bugagga. Kende ejjini. Ono ng'asaba ejjini ayagala bugagga asabye ejjini mumpe ejjini. Eyo ejjini ndisobola lirya mmere kirira kya misana kya ggulo. Lisula ku lwanyo. Njali alira olwanyo. Akeberera mu kirindi. Abazzukulu bonna batuulira awo nagamba kaakati. Sikutwale wajjajja Nampeke gwe. Ebintu tebigize bulala gwe togende wa Nampeke. Okunyokeza. Kuba kakati ndabira ddala ke waganda okutereera n'ekyuma oli. Ewa kyuma ke wagaana. Ejagenda ke kutwale wa Nampeke. Firimu egenda maaso. Jajja Kaloozi aloola buloozi wuuyo. Ye muga ya Faizo origino ne muzi. Tumulabe mu firimu nyingi. Katugenda maaso nero. Gwe nange mama nyabo. Mandwa kyeno. Mandwa ono bamweyananga bamweyananga ata amabutami. Ajijijiji kati emando ejja muzayi bamugambye agende ayagala jini afune obugagga. Egenda maaso. Tugambe zonna. Wajja mada teyaddayo kuba Jamada yambuulira amazima nti neighbor we tamuloga oyo tamwagala. Abadde ayagala afe pozi n'okufuna obukungu. Egenda maaso. Akkiriza n'asaba ejjini. Era enkola n'obukakkulizo abikkiriza. Kati ono agenda jjajja ova ku mutwe Sejjini. okkiriza otwala ejjini. Lwaki tosabye amayembe aganaatwala enkoko? Onoosobola ejjini gwe nje lisobola. Ayo Genda kuwa obubaka. Kale katulinde ekiddirira naye ejjini ono alisobola gwe ono alimuwa akaatiriza kuba naye ng'omuntu agati ono alisobola ye. Abadde n'ekizibu kya nsimbi. Yagamba muwala we abadde baamutereeza naye ekizibu ekyalemedde wakazi essente. Essente tezirabika. Batya. Kati ate bagamba ejjini lireetera kumukumu. Naye agenda kufuna eddagala ery'okunaaba. Efirimu egenda maaso. Ez'omutundu. Ajja kulinaalira mu masaŋŋanzira. Ebisigadde bamugambye bijja tterera abaana bakikoze ekyo n'amalirira. Sala 7 mu ttundu nagenda n'aba eddagala mu masaŋŋanzira. Efirimu egenda maaso. Nga batandika tekka mukonzikonzi waabwe. Naye ennaku zino omanye omuntu ng'alina mukwano gwe ne bw'okola kye batasobola kuleka ndi omujja kakati Jowe yalina mukwano gwe muwala wa mulokole era tebeeta naye mulokole okuva ne bamuyira empitambi yatya
era tayagala kuddamu kweriranya amaka g'abantu bano naye nga bba abaana balaba ekyo kiyinza kuleka nikibaabula era omuwala ono awulira ddala ayagala kuleka nti ewaabwe avaayo kubanga taata alabika amuleetedde embeera gy'atayagalirako ddala ozawo n'abeera ewaffe kinaaba kitya kisuubira nti taata anakkiriza ya muwala amanyi taata tayinza kumukkiriza munenze waka wantamye taata anjogerera buli kaseera agamba simanyi yanyamba kale nange era nkiraba yanyamba naye bannayinze taata embeera ze zikyuse nnyo saalinze bannange ebintu bizibu ogwa ku kiwala ekirungi bwe kiti nga kyenyinerera kyebitiggula kumbe kyabuuka ekiteega buli kiro kiyita mu kibira lifulumanga erigenza okukojoba wali olowoozezaako okukyuka edda eri mukama afuga obulamu bwo tugenda maaso joy eno ensi n'okwewunda kwayo byonna bya katonda era buli kimu ekigirimu kike nga naawe mwoli kadiko kamubulira ekintu ekituufu ekyokukola ebintu byonna ebiri mu nsi katonda yabissaamu alina ensonga naawe kennyini oliwo lwa katonda lwaki sigwe weekwasa ebyo naaba nga abitereeza okusinga ogenda maaso n'okuleka ndi olaba nti ensi ekulemeredde towereddwa n'abawummuza yamugamba weerabidde katonda bwe yagamba nti abazitowereddwa bati kulengugu towereddwa kyokoze eri mukama nakyo olina okukola kwe kuleka ndi weekwasa mukama katonda omanye ebya katonda bizibu gwe kyoyita omwaka aluyita lunaku nze nkubuulira kati yagamba ayita katonda ajjukira eddoboozi oyinza omuyita nga eddoboozi nilirwawo okutuuka ewa katonda ekyo nayo kiba kirala okusaba si kukkiriza bukkiriza lwakuba gweoyagala kuwona egenda maaso mukanodde eri mukama amubuulira engeri entuufu ey'okweyisaamu eri katonda fe yesu waffe tayagala lirizi tayagala bibbo tekyaba ayagala mutima gwo yesu wa mutima wojja neirizi yesu tasembera wooli kera okwogerako mbooli abantu egenda maaso eno yo weggwera ba super dancers kyemanyi bamaze okwetereza bulungi nnyo ne dancer davi super dancer davi tujja genda era tugeze joy egenda maaso oyogera obuulire enzikiriza kasitanga kadi ye munne kyeyasooka omugamba kyalina okukola kwe kuleka ndi yeekwasa katonda ebisigadde abikwase mukama ebyo bijja kutereera toddamu kuleka ndi otya egenda maaso kakati jukire taata w'omwana ono muzeyi kacwano yasaba ejjinni balifuna batya ofuna otya ejjinni kati nga bamuleeta wolema wano nkutwala nampeke tonzanyisa efirimu egenda maaso kakati ono yeewuunya gwe ssebo nogenda nosaba ejjinni ng'amayembe weegali nga waliwo ejjembe nosaba ejjinni wabula mwana gwe muzeeyi gwe nze mumpa ejjinni kati olaba wali eri awaawo ogenda twala ekidomola kino kati otwala ekidomola mabega w'olusozi oluli naye bw'oba kyolina kyosanzeeyo tolina kulabika ndi obaako kyokola kiteweekanga naye ekidomola kibanga kiguddeko anti oyagala jini ndisobola woba olina kyosanze ne woba weekanze ekyo oba kiki oba kamuje oba kale kanyonyi enkata ogikomyewo tosuula enkata then ojja ofuna ejjiini lyo baasi bannanga obugagga buli wala lengera omusajja luno si lutabaalo oli yamugamba lwaki tewatwala ejjembe kamala okutoolako wano enjogeza oba ntwale yonna bamugambye agenda atwale amazzi ago naye tasuula enkata laba jjajja wuuyo egenda maaso nga bakyusa amazzi agabadde muli nga bagazza muno
gundi emitendera gy'obugagga ogira onywerera ku sebbiri z'olina. Ebintu bino si byangu. Ze nkubuulira ze ng'atugumire ku mbeera y'ekikomando ndaba ne gavumenti yakitongoza. Tugende maaso kuba munnange lwebala ogira ogumirawo okyayimiridde. Onoonyeza omutwalo gubuze buuka n'enkola weeri. Yakira awo munnange olunaku olulanga bwe lujja. Tugenda maaso laba ne mukyalazi wa kyagumye. Oli awo n'alongoziwa wali. Talina jadda ne w'omusaako ssebo bajja be 10 yanga yajja kola ki? Kufumba naki? Egenda maaso. Kadi muzeeyi yanoonya bugagga. Sijja kulira mu bwavu nkaddiire mu bwavu. Nze nfiire mu bwavu. Muzeeyi ng'ajja bamutisse galani. Muzeeyi bugagga bwe bumutawaanya. Muzeeyi ng'atinatina tatambula naye atinatina. Aleese maali njagala bugagga. Bamugambye aleete endomola. Aleese endomolera ng'agireeta. Ng'aleeta endomolera. Efirimu yino muzeeyi ng'aleeta endomolera. Muzeeyi aleese endomolera. Bugagga kintu kizibu nnyo bannange Mukama Katonda. Egenda maaso firimu yino. Yekenyimya atunulanga ebbanja. Efeesa ayagala alabikendi afunako simayiro. Egenda maaso. Bamugambye gy'aba aleeta endomolera ng'agireeta. Bamugambye enkata jazaayo ng'ale eyabadde aleese ekidomola ekijjudde. Ogenda tukanga ekidomola kikalu. Ekidomola temuli wadde tondo. Ate bamugambye agatuuse amazzi temuli. Efirimu yino bagambye tuli kisuku gwe. Tulaba obulamu bw'ekizikiza. Efirimu yino egenda maaso. Amazzi tegatuuse gye genda kulaga. Muzeeyi akoze bamugamba leeta amazzi tegatuusiza. Akoze ati alina oleeta amazzi amalala. Ogerera gy'ava talina kyalaba aliyo yekka. Bamugambye agume. Firimu yino eno y'ekisuku egenda maaso ng'ayingira abagenda kwelegereza olagawa Simba Muzeeyi yazako misinde mbulese mama ayo nagembalaga yinga gwe teja misinde nangaye asanzeyo empologoma jasanze empologoma yoneza bugagga oyina funa bugagga empologoma yeriyo bugagga buganye empologoma bugagga buganye mama sigira banga malashira ba endomolera abadde atutejjudde eweddemu amazzi osanze ekisimanyi wenkyogera webadde empologoma obebadde kimaama nempulazina manyi enkata eriwa bamugamba enkata kati enkata yeeriwa anti olusanze empologoma labona omusiru obugagga bukulemye nedda tuyiya ganda alikale vaawo bambi sebo nyamba bambi afadhali ntume nampeke bw'omu ekiro ofisi yatudde ekisuku naki egenda maaso munange tonvaamu obwavu bunnumye kuva lwe banzaala nvubuse bunkalakata zuno nkuze obwavu bunnuma nkaddiye nabwo saagala fa nabwo munange nyamba oli wano ozanya buzanyi tugamba era genda oli efiya ggwe twadde mukumanyira bannange sigendagira ku luno bampa ekigezo ekisemba naye nga lyejjini ngala nzireyo nalyo ewaka ejjini ngenda nejjini sijja vetunga ndi mwefu mama afadhali ngenda nejjini bambi jjajja yamba egenda maaso efirimu egenda maaso biggwerawa omuntu omukulu omugamba atoleka nkata kale oluva ng'ogamba jjajjaawo mwagala omanyi Katonda muzibu oyinza owozamba oyagala nnyo jjajjaawo agamba nja kujja nkulabe ajjira mu mpologoma ogamba jjajja genda bba mbale okulaba kakati njagala nkuwa ensala mu ndege
njagala nkuwe ensala mu ndege onoje ekola ki oyagala kunziza mu palapase oba oyagala kunzizaawo egenda maaso efirimu egenda maaso twagala okumanya ludda wa gye bigwera kubanga yo gye tulaba kena Uganda era tulaba obulamu bw'ekizikiza kakati ya muzeeyi yewereddera ng'agamba ku mulundi guno kyonna ekijja mugumu okakasa okakasa baasi ng'atandika kowoola ogenda okwetegere agambye bamugambye kyonna ekijja talina kwekanga kakati muganda wange bw'osanga omugagga ng'alina ssente ze sooka omuveeko abantu bayita mu buzibu omusamba guyinza kale nampe kayinza okuyita jangu ondabeko ate jangu 8 nampekeya ozanya kakati enkoko ye yajja nanti ogenda kukwata enkoko eyo gyevudde tebalabye ogenda wali ngenda kutwala ewa jjajja enkoko ogiwanike mu bbanga bwoti mpaka jjajja lwaginona naye woovaawo nga jjajja tannanona nkoko eyo agamaaso gokanula gakulinga ebbwa enkoko togita sijja gita njagala jjajja mpa obugaga sijjata nkoko ye mpaka gwe ye sijja kuta nkoko gairaganya banzaala sijja fanga ndi mwavu ozanya n'okuzanya muzeeyi ogumye ngumire nga ibaale nonzanyisa nakunzanyisa nfiire wano obwavu sijja fa bwavu nga ndaba ono nga bamugamba ekyokkola efirimu egenda maaso naye osooka n'otunulira agaba obugagga nze wano bajjajja be basuulire olwesa ye mugga ya Faizo oligino nemuzi era muzeeyi naye wuno agumidde mu kino nga bamuleeta egenda maaso yingira nga bamuyingiza munda kati nze awo mba ŋŋenda nga bamulekayo tovaawo nga jjajja tannakima nkoko ye beera awo mpaka jjajja lwakima enkoko kati otuula n'ogiwanika agikima atya wonna jjajja waali abaagirengera tovaawo sente togeza n'ovaawo mpazi nga nange ebintu by'ensi bino bizibu jjajja nampeka ogira obaayo naye munange okujja obwomu muzeeyi ng'atuula munda akasibye aba akyatudde nange ndaba ekyali waggulu ono ng'aginonye mangu ekintu kyakuba laddu yakuba ne bajjajja balimba nabo bano nabubi ogenda okulengera enkoko bagikimye naye ate we bamulesa atudde waweddewo ono yajja oyo kyanga ozikiza jjajja oyo kyanga ozikiza jjajja bano bazzukulu be otaamanga olekamu jjajja otaamanga oleka jjajja otaamanga osirika jjajja otaamanga olekamu jjajja
Nze. Why? Ejini ulifunye. Mzee. Mzee, jino jireji. Jino jireji. Gwe. Olwabaji tote. Olwabaji tote. Ate guno omuliro guvuddewa. Tategedde. Kami najja. Bw'atyo nnyini nkoko ate abadde oyagala atwala embisi. Ajja bw'agibabula bw'agitwala bw'ejja bw'alya. Togwa. Tereera. Oyuuga ki? Ejjini we linagamba tudduka onodduka gw'ayuuga. Ettama likulinga ekikomando oli awo. Egenda maaso ye Kachwano. Omuntu yenna okusinziira ku linnya lye kw'omanya ky'asobola okukola ne ly'atasobola kukola. Kati Kachwano muchwano yachwana. Egenda maaso. Kakati muzeeyi okuva awo tumulaba ng'ayingira ekibuga. Alina waatuukidde. Efirimu egenda maaso. Muzeeyi bw'atuuka bw'atuuse. Nga Abeno ng'ajja we batunda mifaliso. Gw'olaba oyo abadde asola ku gwalwanyo. Sayinza okulaba ssebo. Gyebaleko ssebo kasitoma ssebo. sente mmeka? Ayagala mufaliso. Njagala. Ky'oba olaba omugaga bw'omusanga. Mulimu abagaga abalina emitima ng'ayina ndo ng'atambula aluma n'emba. Kuba bwe yali agenda gye yazijja yagenda ng'agumye. Emitwalo ena. Bane muzeeyi ate akyanyigiriza abatalina. Kale kankuwa emitwalo ena n'ekitundu. Ena ekitundu basiitawo. Bannaye. Munaye yongeza ku ssente muzeeyi omufaliso nagusuubula mu 6. Kankuwe 5-2. Nedda nagusuubula 6 nange ndi akasanvu. Kale kankuwe ssente zino mitwalo 3. Omuwala yakkiriza. Kale nensi kiraayo. Muwala ng'alemera ku mitwalo 6. Muzeeyi yazza oggula omufaliso. Ndiraako omulungi we bataayombere oba baani. Leeta omulungi kwe bataayombere. Alina bwebiri ebiri kati. Ne bagujja omufaliso. Basobole okuleka ne bagenda maaso muzeeyi ono. Ekintu kino kirina okuba nga kitereezebwa bulungi nnyo. Muzuri sana. Awatali gamba nti oba kiki oba ki. Efirimu egenda maaso.